Wesibi for media, yefe tukusensonga. Ngenda okufuluma bwenti nekikyala kyange kishese kimperekerako ntule mu mmoloka nveeyo. Ajati wange n'asiibula. Wali wa mukwano gwe najja nangamba mama zokulabako katugende. Ngenda okukitula amaaso bwenti okutunula. Nanga kubako ajati wange shatula yakulaba wewaka bulungi. Kyala kyange kiri wano kiri munne. Ye kyamuleta kugambe yatula mu meza wali mondabirwamu wali andabe era bwalaba nga afulumye bweti no utikolu mmeze naye na wallahi Yefe tukusensonga. seka nayanzizo otuzi alhamdulillah. Naam. Okay, SB for media tugusa ensonga tusinzidde sedizene nansana nze muzukulu wa Kabajja omugeye Sebunya tulina omukulu wumalu ku kamera zizo kukyaya kuseeka namunoonya seka nakunoonya anoonya seeko ono naye nga muzibu wa kutuukako naye mbadde awo nga mpita ayita mu bantu nina katabaawo gye nawandika abantu be nina okusisinkanako nga nawe muuli nengamba naye seeka yabu ngazo kulanga ngwa kulinnya lyo ngamba seeka yabulira wa nakoma okuwulira ngali Luzira si kyamuwulira mu mawulire ngamba nno kanonye ku seeka ono barakallahu naye mpita ayitamu awo nengwa ku nnamba kokukubirako kinyambye nongamba yitayokko kulikayo Luzira nava abalabi baffe bali ku SB4 media banange nsaba mbala museko n'ekiramuso kya Allah ekigatta ffenna omusiraamu n'atali musiraamu ali e Uganda n'ali America kubangi manye guno omukutu ogwa SB4 baguyita mujugumiza gwanga gukuba ensi yonna kabona amawanga so mukkirize mwenna mbala museko n'ekiramuso ekigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amanya nze Sheikh Umar akulira abasomi bedduwa oba oyinza okumpita omusomi wedduwa okuva enansala masitowa naye ekyasomebwa alhamdulillah munange nakati abantu bakyajja era bajjula wano leero lwakuba nti lunaku lwa Juma Friday sikola ensi yonna ekimanyi kyewuma lunkola okuva Mande paka ku Lwokuna n'empumulamu manya ku Lwokuna lwenkoma Olwokutaano n'empumulamu ate enkya era enkya singa onoosobola oyitako wano ku Lwomukaaga bakeera kujjula Lwamukaaga Sunday Monday mbabize paka Lwakuna Olwokutaano n'empumulamu naye nga ffe ekitulese sikulanga kuseeka abantu bange balungi kunyumyamuko nawe emboozi ezitali zimu just kunyumyambulamu mbadde nziramu kiri nti naye bakyajja nga nkukakasa nti bakyajja munange embuzi mbeera nasooka nenyamu ku kyawakati akatono era nga kiriza obagaana speed eri gye naliko nalinnyamuko nensalawo neŋŋamba nti ka ŋŋende mpola mpola okusinziira ng'ensi kyeyagala kubanga olina ky'oŋŋambye nti nasemba okulabanga oli Luzira ensi yanyonyongeramu ekituufu nze nali sifunanga ku birowoozo na kirooto kyonna tenyinza okulinnya Luzira nga kiki kye sirina nga kiki ekintwalayo abanene balina sente ozirina media ogirina media njirina ekitiibwa nkirina bwe ndagamba nti kati kusiba kintu gundi nga sente nziwa gire naye Allah muzibu oba Katonda mulungi natuukako e Luzira era nendozaayo ko enkulungo ewiiki ezi 3 nga ndi Luzira so osobola okumbuuza nti kiki ekyakutwala kasooke nkwebaza okukola amaka malungi ssebo tuli ku kayina wa gate magana gati era kankwebaza okukola barakallahu fiikum ate nno wano wamulaba nazimbawo nga sineetegeka bulungi naye nine wange eri owokubiri ow'omukyala wange kati yali namba 2 kuba yali namba 1 yali abeera wano nensala amagezi nenfunayo namba 2 nemuteeka eyo namuzimbira ddala amaka gaali malungi era malungi gakyaliyo so owayi namba 2 ono namba 1 ye yali amumanyi era nnyinza okukugamba nti namba 2 oyo ye Kalimanywera ensonga lwaki mwandabako ne Luzira ensonga lwaki natuuka e Luzira nensibwa nempaayirizibwa nenkonjerwa kati omulabi wa SB4 ali eyo
wasemba okulaba Seeka nga omulaba mu mawulire bamuleetedde abaana abatali babe n'omulaba ewa Nakiwala nga bamuwawaabidde Seeka Umaru talabirira baana n'olaba Seeka Umaru mu mawulire nga bamuleetedde omulambo omwana ow'okuziika owulira simanyi gwaganye okuziika gwe yali talabirira amajiini gange ne gamunuuna n'afa kati omulabi wa SB4 ali eyo atunuulira Seeka Umaru Kidenda akwata abakazi Seeka Umaru atalabirira baana atalina buvunaanyizibwa akwata abalwadde be oba akozesa abalwadde be so ndi musanyufu okulaba nti negasa ku SB4 media eno nga nzize okubakakasa n'okubajjako okubajja mu kutiya gye mwambadde Seeka Umaru Oligino yenze bannanga ali nammwe ku SB4 media atandise okunyumyako nammwe. Okay, tuli ku SB4 media tugusa ensonga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Okay, nagamye nti nze muzukulu wa Kabajja tugera ku Seeso tule emboozi. Emboozi eno tusikalango Seeka. Kuba ffe ngaffe SB4 media tutannyo naddala okulanga bano bansoma dduwa basawo b'ekinnansi n'ebirala ebiringanga ebyo twewala nnyo okulanga naye gwe oludde mu kintu tuzze kunyumya mukko naawe gwe nalaba emboozi eno si kalangu okubira Seeka Umaru omukubira ku luloosi lwa SB4 media. Okay, nyongera okujjukiza nti sharing akatambi kano like ngatera commenting akola bulungi asiimibwa abadde Seeka agambye nti wano wetuli tutabanga walungi naye nti ate eri waliyo amaka ge yazimbira mukyalo owokubiri era ne mubuuza ekibuuzo nti namba emu yali akimanyiiko enno olwaleero oyinza okitwala nti nambe oba namba 2 omusheshe wange omunyarwanda wange wizeye mutumiddeko nnyo nga ndikwezi munyarwanda nyaruzu so wamujjawa namujjawa omukyalo oyo nno yalinganga kajiiko tabula oba kajiiko nattabula nti yabeeranga e Rwanda nga ali muto bwati nga naye ye alaba Sheikh Umaru ku TV ez'enjawulo ng'alaba Sheikh Umaru ku TV asomera abantu edduwa alaba Sheikh Umaru ku TV agabira abantu ssente wuuyo mu bivulu wuuyo ayambye mu kugogola enzigi nga byonna bye nalinga nkola mubiraba kati omwana oyo yali muwala muto ng'agamba nti nze nja kufumbirwa omusajja oyo ng'ali Rwanda ng'atandika okugamba bazadde be eri gyali asoma nti nja kufumbirwa oyo yebba wange ekyo kyatwala emyaka egi ng'asoma nga bagamba oyo nja kufumbirwa omusajja wange oyo musajja wange tebwali busa omwana oyo najja oba mukyala wange kati gwe mpita mukyala wange n'ayingira siniya wano Rwanda bayingira siniya wano e Rwanda naddukayo najja ayina baaba we wane naakulabye omukyala ali awo naye munyarwanda muganda we najja n'amugamba nti nzize yamukubira esimu ng'ali mu bus park n'amugamba jangu nno yatuuka e Rwanda ng'azze Uganda kufumbirwa musajja we ng'akyana kito muwala muto emyaka bwe njikugamba 14 n'ekitundu gye yali alina
kati najja n'alaba babawe namukubira essimu ng'ali mu paaka eya baasi n'agendayo namupiikinga namubuuza owa ekiki lwaki oli ku ssomero nti nze nzize kufumbirwa bba wange okusoma nkumazi bba waani nti seekawumalu omumanyi ng'olamanyi Oluganda tamanyi mu Luganda wadde akatono oluzungu olw'Erwanda mulumanyi lwabiraka lutono ate nange musajjawo temuli luzungu kekatukaluwaka how are you good morning sit down oluswayiri lolondu lina ddala ng'ate ye talinaamu kati ng'amanyi Lunyarwanda na French n'oluzungu olutono baba wenga amutukako nga mugamba omusajja omumanyi nti mumanyi aluwa nti seekawumalu yoyo gola ku TV nti ye wali oyogeddeko naye nti oyina enamba ye nti njirina eriwa yamuwa namba zino ezibeera ku simu ku TV zenteekayo nga bazikubako nga muwala yazikwata nebeebuuza banaye tukole tutya nga bajja ng'amuteeka mu moloka akuva nankulabye nga bajja wano nga basasula emitwalo egyo ebiseera byali ebiri okulaba Seekawumalu nga consultation fee nga bayingira munnange nga batuula nga mbaaniriza bwe bayingira bwe bati ne batuula wali maaso w'ensomero eddwa bangamba ekigambo nti ffe muganda we ng'amanyimu Oluganda lutono yaluddeyo e Uganda naye Oluganda lwagaana Abanyarwanda nga bo bamanyi Oluganda lutera obbagaana nga bakulu kati n'amugamba naye sibitegeera anti ono oluzungu sirumanyi Olunyarwanda naye ffe tetuli balwadde onaagamba akwagala mukyalawo kati nga kikyala kyange kitudde wali banaye nga sisanyufu nga kya kintunuddeko okuva lwekyandaba nga kisanyufu kiri myaka 14 n'ekitundu bannange nti ono arashaka wewe arakukunda arashaka neza obe bannange tuddeko mu Luganda nga bwenjogera bakola babitegeera oluzungu olwe gundi olumenyefumenyefu betu netugenda nentegeera kye baali bagamba n'oluswayiri olutono kubanga ye mukyala wange asinga kumanya Luswayiri lwa bali Abakongomani omukyala ono omukulu omuto amanya lyo Luswayiri Abakongomani kati Luswayiri olwo lwatuyambako n'oluzungu olumenyefumenyefu nentegeera kye bategeeza ne mmanya nti kati ndi kumulamwa naye nasooka ne kubatya nga ndaba omwana ono muto aze n'omukyala muganda we naye mukazi mulungi nga bw'olaba ekikyala kyange kikazi kirungi ne mutunuulira ne ngamba bano tebaabe basetinge bano yeno gotaze ku kusimu gwembalaze ku simu kikyala kyange ekiri beautiful bannange oba abakamera katukyeyongeze simanyinga oba kamera eneetuuka nkirengera nagabe tutuze kunyumyamu eno emboozi si ya bulijjo kikyala kyange omusheshe wange oyo gwogenda tunyumiza be batera okwogera ku basheshe abo nomala omuwasanga muri ku kazigo osimanga nambemu namba 2 oluzukuka ku makya namba 7 yagamba nti jangu nenkatozo zakulukusa eno tebalimba nze mbabuulira era mwe basajja bannanga abali abalaba SB4 bw'obeera eyo nga tofunanga ku mukyala Munyarwanda nkusaba tonnamanya ssanyu mu nsi tomanyi ssanyu mu nsi gwe mbwe omusajja akupangisa bulungi ennyumba ye mu weeks 2 nga ebikere bibeera mu lujja bikola amazima ga Katonda bw'abanga tasimye kaala bulungi omwala guno oguna twala amazzi ebikero wekanga bigguse mukimanyi nti eyo lyesanyu ly'okunsi naliyo programu eno soko ogobewa abaana bato enewe nowatabagoba kuba mboozi tugera kusabikasabikako nabe gye tulaga tulina Seekawumalu namunoonya dda tunyumye so munnange nga nkwatagana na kikyala kyange nga tunyumya nga mbagamba nti nja basangayo nankulabye bwe nanyuka wano akawungeezi nga maze okukola ku bantu ssaawa 10 nja kuvuga nzijeyo ewammwe naye nga omutima gubatidde gubeekengedde bwe mukola wano eno kino ekito wali nawe osiimye oba nga kiwala kirungi naawe ne bw'obeera gwe ne bw'obeera omulabi wa atulaba gwali SB4 nga nawe ne bw'okitunulako toyinza kutasiima naye nga bw'omanyi bw'onoolonda
eryanda nga nkikwata ng'eryanda ng'omutunuulira bwoti n'ogamba nga ngamba oba ono musetingi busetinzi omwana ono banetedde ekisooka ddala mwana muto tanatuuka myaka gikolaki tanaweza myaka 18 ali myaka 18 na kitundu kyakubiri bamuletedde nti ye ayagala nze fe abasajja ffe tukwana abakazi kyakusatu azze ne muganda we ngamba binaaba bitya anja bakubira nja kujjayo ne bampa ennamba zaabwe tuweeyiyo konza mulindeeko ne bagenda bwe bagenda naku lumu 2 olwokusatu tebandaba ne badda nembeekanga bakomyo nebaga kale bannange nabadde bize naye ngenda kudda taye tuwe ennamba yo nemba weeyange munaku 2 ze nabagamba balaba sidda ne bankubira nebagamba kanzijeyo nenvuga nengende nakulabye nentuuka ne bantuuza mu kazigo kaabwe kebaali babeera mu wagenda ku buzigo ku muzigo gwabwe nakulabyawo era abalinakulabye ebiseera ebyo bandabayo misana baana banokunda bamanyinze buli wempita abantu bankuŋŋaanira seeka wuuyo bagenda okulabanga nagulu bemoloka nenjiyingizayo mu kiwunya baja bayita sole mu kiyaaye nakulaye mu kiyaaye omanyiyeeyo nempakinga nga tekyagenda netubuuka emyala mu buyumba bwebwe tetutuuka otuuka akazigo akayingira wano bwe muyingira kekano ate kali akazigo keka toileti eyo gye najja omukyala wallahi munange nga ngenda nga ntuuka nga njira ti naye nga ndi ku probability 2 omuwala ono ddala simusetinge oba musetinge bambi nga nkiraba kyo nga kiyagala nnyo ng'omutuukako ng'ebyokwogera tabirina naye nga bwakutuukako bwati n'omukwatako mu bugalo nga musanyufu nga banewakyo naye bamusekerera bagamba olina esseeka serebu we Uganda kati ali wano naawe nga nawo tebakikkiriza munnange omuwala we gye natandikira mukyala nga muwasa sokolekere totupapya tulina obudde era gyolaga era tokola kati olwomutuuka olwali ogenze kukola ki ekikututteeyo ekintutteeyo ngenzeeyo kulaba omukyalo ono ddala kuba nange mpulira nga nakyegombi naye nga ngenzeeyo kukozesa obwongo ndabe eddala simuseetinge ddala omuwala ono anjagala oba bapanze mupanga anjagala nsuule mu shiiti naye bwe ntuukayo eyo banakulabaga basanyufu naye yennyini nga musanyufu nnyo nga bambi baŋŋamba kati olwo nasangayo musanji wange bawono omuwala mulamu wange oyo nga yamanyi bulungi Oluswayiri n'Oluganda alumanyimu kwaye yali amazeemu nze mu kibuga emyaka nga 7 naye Munyarwanda munange oyo bwe mutuukako nga tunyumya nga aŋŋamba omwana yatwewunyisiza naffe omwana yagambye akwagala naye okuva lwe yakulaba bannange yasula musanyufu nnyo nga tunyumya mu Luswayiri konze kale awo nenvayo nga omutima gukakkanye mukola mu kugenda kwolwo bano bo tebeetegula kukowa bwe nomusigalamu babiri naye tebeetegulamu twabeerawo nabo ne tunyumya ne bamala ne bamperekera ne tutuuka ku moloka kati mbagamba nange omuwala ono ngenda kumuwasa naye obuzibu bo baŋŋamba mupangisize kuba baagaana okunseguliramu wadde kamita because nyinza okukola bino ebyagundi nti nendyako nenziruka okitegeera era tebampaayo wadde singa bakuwa kamita wagende naawe bw'obeera gwe omulabi wa SB4 bw'obeera gwe so manya banyimaka wadde kamita ne baŋŋamba nti olina okumupangisiza mukyala wo mupangisize omutwale mukwatagane konze kale naye ekyomukisa omubi bannange nze sipangisa grade gyendiko sipangisa nyene nyingire ku muzigo gwegundi mulaba kati nyingidde wano abantu babo bonna bali bweru bakuŋŋaanye mwe muŋŋambe mbu ŋŋende mpangise ŋŋenda kumuzimbira naga ngenda tandika omuzimbira munnange nga ŋŋenda kati nali nagulayo poloti wali esaidize wakisaawo nga ngulayo poloti kyapa ekyo nali era nakiteresa ajati wange n'omukulu kati nga ngenda nga ntandika kuzimbayo nga magambo nagenda kwezimbira ennyumba ye kubanga nze mbeera bize mujja muwerekerangako abeere walayo be bazimba ennyumba ye
era yalingawo sementi ng'omuyiwayo omusenyu nga nfuna abazimbi bange nga bayiwa ng'agendayo n'asiibaawo n'alaba ne baganda oyo omukyala noweewunye namuzimbira ennyumba neggwa nga yakalina n'agiyingira n'agibeeramu nga sinnaba kubeerako naye ate ne lwe namutwala n'ayingira netukolawo kapate n'ayingira enju munnange namala baganda bijjukira bekwano gye ne baganda abanyarwanda bangi bajja okuyingira enju omukolo gwali munene nga tolina bw'omuzza mu kisenge nti mumale oba okulaba weegira betya ne mmuleka kyantwalira ennaku nga 3 nga bagenyi bakendedde ewaka nendyoka ngenda nendya ku bintu kata mukaawo aleko SB4 media tuguse ensonga tulina seeka malu bulijjo kye nali munoonyeza kyekino seeka olina emboozi ennungi nanga nakolanga ku TV nengamba ndifunako chance ekusisinga ntunyumyemu naye kyamukusa mulungi nti leero nkulina naye nga gaba gwe wenna aliyo nyongera okujjukiza bannaffe abaziwa and sons bavaddeyo nagamba nti SB4 katulangeku naawe tumule business era ziwa and sons tubagala nnyo bwona wena yali agadde bikozesebwa mu kisenge duvet covers mattress covers blankets kwegamba byonna ebikwatagana nabyo mu kisenge zitawero bakubi ku simu eri ku screen yo bakudelivalingira paka wo ku mulyango ebintu byabyo birungi nnyo bigezeeko tojja kwejjusa tulina omukulu seka tukagamba tutunuulira engeri seeka yeyaddako emabega tutumuliri eri kugaba sente okwaliwo obulango bwali bungi nnyo yagwa tugambe nti yeesikamu downfall kyava kuki tuli ku mboozi y'omusheshe olwo omunywa mugiyingidde so ennyumba tugiyingidde ntandika okubeera n'omukyala wange ebbanga eryo lyonna kati nakozesanga enkola eya family planning kyamukisa mulungi tinagenda kutuuka ku kikyala kyange kyampa ennyo amaanyi nti nagenda okumutuukako nga bikira mu luwarabu mu luzungu oyinza omuyita vagin mu luganda nga talabanga ku musajja yenna kati kyampa amaanyi mangi n'obuvumu okulaba nga okulwanagana okwo kubeerawo n'obulumi bwe baba basinkana entuuyo zonna zatuyana naye ngaomulaba alina believe nti ayagala okukola ki nga sibireyaffe bebanywera amadagala babakugamba nti omanyi n'okunywa eddagala neddako ebyo sibimanyi naye mmanyi kino ekyange kyenalabako so believe eyo yampa amaanyi nnyo ne mugamba omanyi mukyala wange okyali muto kati tulina kwanguwa kuzaala tulindeko okuzaala omale okutuuka mu myaka eginakula eginazaala paka lwe twalwana ne tutuuka mu kumaliriza ekikolwa kiri ne tubeera nga nzija nkozesa family planning ey'okubala ennaku zino safe days ezo nga ntyo muwa ebikere ndamukuba ebiyiso nja kutuuka okunoonya omwana nga talabika bwe tutyo ne tubeerawo kati omukyalo oyo mu kubeera naye saamanya nti ye kalimanywera so byonna obikola ennyumba mugiyingidde yakalina entuyo zibunye ekisenge nga mukyala mukulu eno byo amanyiko ekigenda mu maaso era ebyo byonna byajja ne tutambula byonna nga mukyala mukulu ono tamanyi nti mujja we gyali mukyala mukulu ajja atya okumanya nti mujja we gyali kyatwala omwaka gumu n'ekitundu nga mukyala oli mutaddeyo gyali ng'ono tamanyi kati mu mwaka ogumu n'ekitundu ogwo nga guyiseemu n'emyezi ndooza nga mu mwaka gumu nga n'emyezi 7 bwejuti mukyalo ono n'alyoka ategeera ajja ti wange gumaali mumanyi nnyo shatula katusabe ajja atya okumanya nti ennyumba y'omugole oli nagizimba nga yakalina bweti eriyo weeri wagazi kati ekikomera ekyo nga mulala kisala awo ewe saasalisaawo kikomera wagazi bwe wati nazimba nnyumba z'abapangisa bwe ziti nezigenda nezisala bwe zityo ziriko ennyumba 7 bazipangisa emitwalo 55 self contained bwe ziti kati eddiiro lyakwo lyonna nalikozesa ndabirwamu bwe ziti kati omuntu bw'aba ayingiddemu ateekamu kateni 2 ey'akatimba n'ey'olugoye omuntu bw'aba atudde mu ddiiro bw'ati n'abikula kateni ey'olugoye ey'akatimba aba alaba bulungi ekiri ebweru kati ennyumba ezo ez'abapangisa etutunuddemu yennyini ddala gyogaye tutunuddemu bweti gyevaako omupangisa bwevaako omupangisa kujjako omupangisa omulala yali mukyala
omukyalo oyo kyesamanya nti kajiiko nattabula yagenda odunsuulamu. Omukyalo oyo yali mukwano gwa mukazi wange Ajati wange yali wano Ajati mukulu. Nze simanyi jjukira w'omugole eri nzirukayo buddusi bwe maliriza wano okukola ku bantu maze basomera edduwa ssaawa 10:11 n'ennyambala n'entula motoka yange n'enfubutuka ng'obayo olubulu lw'ekigere n'empayo olubulu lw'ekigere ssaawa 12 olyako byoliddeko ssaawa 12 awo emu n'omusiibula n'odduka n'ovuga nze wano ewaka nga nnyingira ssaawa emu kitundu 2 3 kitundu olina okuba akasimu nti bannange nduddeyo mu kkubo weziwerera nnya nga tonnayingira wano ewa Ajati mukulu ono Allah hawla sebo totagana kujja ke kasimu yekakubira sebo totagana kujja sulirayo ddala dda mu bakazi bo dda mu gundi byo kati era nga nkirwana nyoze nali mulabi nnyo wagataliiko nfuufu nga labira wano nakusanga wano munju so obwenzi bwonna bwe nakolanga ebyaffe ebyabasajja mubimanyi nawe omulabi wa SB foto oyinza kunnemba nti olina mukyalo omu mutwale eri nze nino ate nno nja kubuulirako ne mukyala wo mukwano gwange yali mukwano wange nga simanyi yali mukwano gwange ani kata naye alugenderemu anti naye alimu olusheshishe mukwate no ani yali mukwano gwange nomuteka mu motoka samutekako mu motoka bambi twale eri tokyangalanya bufumbo bwo twale eri so tugenda mu maaso nti mu mbeera eyo tugenda mbadde ku kyokujjako omupangisa oli bwajjawo mukwano gwono omukyala yamukubira akasimu n'amugamba owaayi nengera emmotoka epakinze wano okimanyi nti baatuzzaako dda ko yeyi oba olimba ono wewange oba olimba munange baatuzzaako dda omusajja yawasadde omukazi ennyumba gye nagambye ennungi gye nafuna gye nayingira nti ye sebo mwe balandira odi bange olimba namugamba oba olimba nti sebo mwe balandira odi bange eyo ennyumba yammwe nti baawo yawasadda wano byosigamba nti baawa mukama waffe landira odi waffe asula mukalina eri wano yagiraba nti ne bwati nti ye oyo ye baawo seeka nti oba olimba nga batandika kupanga byabwe nga bateekateeka kungwako munange mba ndi awo nze sibimanyi Ajati ono bwakimanya asirika taŋŋamba sokoleke tatuwulira mu nnyumba gyali taliimu kati twayawukana dda tugenda mu myaka 3 nga twayawukana taliimu kati bane ennyumba kati bwolijaba wano nkalu temuli alimu era kati ntambula magamaga bwenti noonya gwenziza ku musheshe oli anadda mu kalinene sokoleke kati nenyo tujja kujjukirawo tubadde tugenda kwegamba gonna wennanga oli eyo oli musheshe gujangu buzogayo sekawo manu kuyagala nyumba yuno weri kasitoba ngoli musheshe kubanga abaganda ewamwe sikyadda bannange munansonyiwa naye obulango kasitoba ngoli musheshe kazoba ngoli musheshe gujangu buziwa sekawo manu mugambe ngokula ntambulira mu kala ziringa girasi oli bamuweri eno yuno weri yeno era naye yali mu mulaba yali atukula lwakuba yali munyankole ate oli munyarwanda naye yali atukula banaye njagala kala zitukula bwezi kati ntambula nkola ogamba muddugavu tosala ne bwoba musheshe ng'oli muddugavu tojja njagala kala zitukula awo mukyalawo we yali yakabuukira bwati alimu oluddugavu alimu nakuwona so mama sikanga okuta ku kizibu naye singa tayali muddugavu singa kati yali wano oba singa yali eri namba nange tunyumyamu bunyumya nga tukola ki nga bateekateeka lukwe lwabwe okungwako nga bagira ki babipanga nze sibimanyi kati mmaliriza okukola wano nziruka ngenda eri nkole ekimpummule era ng'enkola yange ndabe ku kikyala kyange bwe nnyingira bwe nti ono omukyala koolwo ndowooza yali takoze ng'amukubira simu ng'amugamba owaayi jangu azze kati mukyala wange nze nga nnyingira nga neddira mu kisenge kubuuza ku mukazi wange owe wange wano yaleeta emisinde
kyemmanyire mmoloka ye yagireka si gye yavuga aleka yakozesa nakaboda najja n'atuuka n'ayingira n'atuula mu ddiiro ly'oli omuwala maleka waggale n'alingira n'atuula mu ddiiro ly'oli mukwano gwe jjukira oli mukwano gwe bw'atuula mu ddiiro lye wali oba otunula bulungi wano ewange ebirumi abayaye maleka nga waggule ewaffe eri ewange totegedde nonaaba bwe nyingira nze nyingidde ewange era nkoze ng'omuntu ayingira ewange n'embeera eyo ku mikolo gyange kaakati ono mukyala wange ava eno ayingira ewa mukwano gwe wali neyiba mukwano gwe omupangisa ng'atuula awo kati ne baziseseza nga batunula banninde nga nvaayo saawa 11 12 saawa ziba ziwera natuukayo 12 kitundu mba nfuluma nvaayo nali ngenda wakiseeyo ku faamu amangu ago nga nziruka ku faamu era awo nali mpitiddewo katono nziruka ku faamu waliwo bye baali bampise nga waliwo ente zange zikoze eki 3 zirwadde kati ngenga bakampitire wali nziruke ku faamu ngende ndabe ente kati nziruka nvaayo 12 ngende ku faamu ndabe eri ettongole wakiso ndabe ente zange ngenda okufuluma bwenti nekikyala kyange kikyese kimperekerako ntuule mu mmoloka nveeyo ajati wange n'asiibula wali ewa mukwano gwe najja namugamba mama zokulabako katugende ngenda okukitula amaaso bwenti okutunula nanga kubako ajati wange shatula yakulaba wewaka bulungi kyala kyange kiri wano kirukutte mu ngalo ye kyekyamuleeta kugambe yatuula mu mmeeza wali mundabirwamu wali andabe era bwalaba nga nfulumye bweti n'olutuko lummeze naye wallayi musajja munnange 100 bw'obeere basebenzi bannange 100 akafaananyi nga muli eyo nga bakutte ggwe mukyala wo nali njagala mukyala wange ono ajja tushatulaka tusabe nga mwagala egyenkomerero nno kuba ye yali mukwano gwange nfaamu owulira oli yamusinza ki no basajja bannanga abali eyo oba naddala abakyala abalaba omukutu guno SB4 Media mukitwale kifunenga kyakuyiga nti musajja wo munnange bwawasangayo omukazi omulala oba bwayendanga kutekitegeeza nti gwe batakwagala oba bakukyaye wabula omuzimu guno ogw'owenzi ogulinnya ku buli musajja munnaye gwe gututuma gwe tolaba abasajja bammwe basemaka n'omulaba omusajja nga kati ono SB4 Media omusajja omulaba semaka aggumidde alina mukyala we aggumidde osobola omusisinkana ng'alina ka house gaali ewaka kakulukuta n'osanganga nako ali mu kwebera ebyo abasajja gwe omuzimu era na maama w'abaana n'amukwata n'amugamba munange nsonyiwa sitaani yanginye anti naye waliwo okubanga osoba busobe naye sobo woozimbira nze ono wange saazimba mbadde nzijawo kiri ekigamba nti abasajja oba omusajja okuwasa oba obwenzi bw'omusajja tekiba nti owewaka mukyayi mukyala wange nali mwagala era n'olisigama nti alina kyeyasinza kuwona ennyo oba kiki no era obeerawo kubanga wootuukira golooza bwe nayagala oli ne muzimbira ne muteeka ekyo ono nasigala mukyayi nga simwagala ffe katugambyamu nti abasheeshe mbu katuyira wano eno nga waliwo oliva nayiro nga gakulu era nagaba bakimanyi abantu nti bali bannaffe balina kye batusingako era mukimanyi nammwe abakyala bali abandaba nti abanyarwanda balina kye basingako ku banyankole n'abanyankole balina kye basinga ku banyarwanda n'abaganda mulina kye musinga ku banyarwanda nabwe kibwe bityo bijja bisingana naye nze ku lwange ne ku basajja abalala majority esinga obunene ey'abasajja abasheeshe bano mubegendereze nnyo so nga nkola ki nga ajja tyafuluma nga ngwamu ngenda okumutunuulira nenekanga neŋŋamba nonaze nempulira nga njagala ettaka limmire terikyammira olwokujjayo nantunuulira bwati nagamba neremba ngenze munnange tunaalabagana noono omukyala wange nali naye yatya nnyo yatandikirawo amaziga n'agamba nti seeka omukazi atulabe kuba ye yali amumanyi
ng'ajjawo wano yajjanga n'amulaba ku TV twatambulanga naye ebivulu byolaba twatambulanga naye ku TV ebyo ebimu twabalabanga ettebo gye bategekeranga mbanze bategekeranga ettebo bbiri ng'esooka mu maaso wano ebeera yange ne mukyala wange ono ajati entebo ey'emabega oyo mukyala wange omugole nga kwali ne baggaadi abamukuuma n'emikwano gye ngonaye tamanyi nti ngonaye tamanyi era teyamanyanga nti twatambulanga naye okiwulira olonga alabanga kugambye ono ajja okumanya ono nga kiri mu mwaka gumu n'ekitundu wa mwaka gumu thiiko tanga tugenda mu myaka ebiri ono mukazi wange yali wana yalyoka amanya nti nawasa omukazi owokubiri munnange nga ntambula nga ono atya nnyo ng'akaaba nga mugamba omanyi tudde munda nga muzaayo munda ngagamba atondeka wano ngenda kutambula naawe beere naawe omukazi agenda kujja nzite agenda kunjokera muno agenda kunzita ne mugamba atofaayo sigala wano kangamba abasirikale bali abatukuuma ewaka babiri balina emundu bbiri tebamukkiriza okuddamu okuyingira wano sooka okaddemu awo katini SB Family tugusa ensonga nze muzukulu wakabajja Omugeya Ssebunya tuveeko mukalango kano katini nnyo tukomewo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Okay, kulikayo mukalango kaffe akaziwa & Sons banono bavuddeyo nagamba nti SB Family mujokola katukweweko tutambulire wamu naawe era gabagwe natulaba nti osobola okuba tuwagire wawagira Ziwa & Sons oba wagidde ffe tulina ebintu ebirungi masuuka bed covers duvet towels byonna ebikozesebwa era nga walabira kalango bakusimu yero ku screen yo tojja kujjusa muganda wange nawe gwenna ali eyo nga waleetaaze okulangako naffe kwa kusimu eziri ku screen yoko ya ojja kubeera nga tukulangira bizinesi yo abantu tujube abantu mu maaso bagimanye tumiddeko papa wange Mr. Michael Mukalazi wa Mukaloneti awe Dubai kiri kitya abaana basiima emirimu era kutumiddeko nnyo papa abira Nalongo wamu ne team bintu kati byatereera tutambula mpola muganda wange nenyingalo netumirako koma mifati kutumiddako nyuma mifati wa Kilalion nga oyo nno shipping emali okuva Dubai okugwa ne Uganda so gwana wena ayina ebyamaguzi bye byagadde okubeera nga bive Dubai okujja ne Uganda bunaku kozesa Kilalion era kubeera mamifati kusimu yali ku screen yo mukubireko tojja kwejusa gwe wena nga oli mu kiyumba banyinaffe bali mu biyumba bakusimu yeri ku screen ajja kujja mu location ajja kujja awo nyini apipikinge abirete ene Uganda we yagali nayo go musubuzi gwali wa ne Uganda osobola mukozesa bakusimu yeri ku screen yo akwa visa ya bwerere no gende Dubai na kulamboza no kusubula emali yo omala kugisubula najikutikira nejja wano Uganda ne mwebala akasente so bibe tukolera nga SB4 Media tugusa ensonga tukyongerayo mu maaso tuyine Seeka Wumalu emboze eno banaye tukyongera tuyine embozi y'omusheshe naam so abako kaloma nywera kulaba nga Seeka saazi no tuli no gamba nti edobozi mu kisenge kyakulala era mu nyumba ye wano wetuli ennyumba atambira mu boxa aliwo wannamunigina naam mukyala genda okay so mumbere eyo mukyala wange nga amaze okungwamu akafaananyi kakube gwe we n'omusajja ali eyo
embeera kye nali nfiiringa nga mukyala we waka akukutte ng'akusanze ensanga gye yansangamu byamu akafaananyi ogambe nti bwembeera nze mbale nagamba nti watoni wakumba olwedde oli mutono teba wakola ki nali njagala ettaka limmire kuba butono bwendiko nga sikyegomba kutoniwa nga njagala ttaka limmire naye lyagaana okummira mukyala wange avaayo agamba nti atondeka wano gamba abeerawo basirikale bali babiri bwe bali bakuuma gwe bayine mundu bbiri tajja kuyingira wano tajja kujja njokere wano nomwigala kampita abasirikale basirikale babiri nembayita bagamba mmwe mukyala oli afulumya bati nabati mumulabye nti etadda wano yafuluma mukyala mukulu ye bwamala okundaga nti mandabye n'afuluma n'agenda ngenda okufuluma ebweru ningizeeko ku geeti bweti ng'emmoloka ye sigira kuba nafuluma bweru ng'emmoloka ye mu geeti mu kikomera sigirabamu nendowooza girese bweru kati bwafuluma bwati mmala eddakiika ntono nnyo nfulume ndaba oba akyuka oba agenda nga namaloka sigiraba oba olwafuluma bwati naawe tekkoona oba yagira simanyi naatambula ki gye yajja neŋŋamba kyekyo kiwedde nenzikakkanya ono nempita abasirikale nebagala wano tadda wano mukuume nnyo abasirikale ennyumba eno temuddayo kukuuma bali beeri gwomuyimirira mu maaso omulala yimirira emabega temugira bwe muti ndowooza obalabye mbalagidde babakuume tebajja kukutuusaako bulabi naye namukazi kansoke mwebaze kuba omukazi osanga omukazi omu tavaawo agenda okuvaayo nga amadinisa gonna gaatise nga buli kimu kikyankalanye ye n'asirika n'avaayo mukyala wange oyo yali anjagala nnyo noshatura katusabe mukyala wange omukulu yali anjagala nnyo nga nange mwagala nnyo ng'avaayo ng'ajja ng'atuuka kati nagenda okusimbula eri saawa nga emu kitundu nenzija wano kumala okukakkanya oli saagenda nakufaamu gye nalindaga oba ente zifa zife nenzija misinde nkomewo ntereza amakobe ente zifa zife zezimanyi nenkomawo ngenda okutuuka waka nempakinga ngenda okutuuka nga nemoloka yepakinze munda we nagirese yeyakulira geeti ng'oyingira abasirikale webali mbadde manyi nti wakuba engome ngaaja mwanzu abasirikale bange babiri abagula geeti munnange nga banzigulira nga nyingira nga mpakinga nga nyingira mu ddiiro awo eno omutuukako nga atudde ku dayiningi bwati ali ku ssimu ye kati nga nange nyingira bana akayingira bwe ntigenda okola ali nyingidde wano ngenda okola atudde ku dayiningi awo nyingira kyenavaawo nentuuka nentambula negenda wali nga ku ntebe awo eziriraanye dayiningi netwaninga amaje mulukufu ajati mjebale nga nyega ali ku simu olwokwegana banange nze nkwegana nga ali ku simu ye tatata inokola tandiiko nenyambuka waggulu mu kisenge nakutuuka mu kisenge nga kikimmalira nenvaayo nenkomawo omanyi nze enkola eyange emmere njirya wemba nyinyukidde wonna wense tolingidde njirya netuuka eno siraba kyenkolayo mulese mu ddiiro ekisenge nakyo kiwuuma kitibitegeera nenzika wansi nenkomawo nemugamba hajati bampe ku mmere njeko okulinga okunziramu nti kabakujjulira emmere yatulika n'akaaba n'akuba omulanga owulira n'akaava negakulukuta nemutunuulira nenjala emukwatako ajati sole ajati nsonyiwa ajati nsonyiwa sikyabiddamu ajati nsonyiwa sigenda biddamu nga tanyega akaba bukaabi akaaba n'asitukawo nayambuka mu kisenge waggulu engoye ze yalimu neshali yaye nga yezinze bwati yezinga nakwata piremu najezinga ndala nagikwata nagivumba katira mu magulu ndala nagikwatira wano bwati epiro 3 mu buliri nabeerawo nakaba ekiro kyonna ng'ali mu ngoye zezo nzija neyambudde nebase mukutteko takkiriza kumukwatako bakikinde nesonyiwa ate yayinamu omuze nja kutta nensonyiwa nze nja kutta emuleka neyebaka olunaku olwokubiri olunaku olwokusatu ngenda okulaba olwokusatu
nga njano nenkola ku balwadde bange nemala okukola nenkwata motoka yange nenvuga nentambula nenkomawo ekiro noyingira nga wamulese bwali nenga bebe wali okola kaseera ko byali bi nga bikyajja ekyo musajja munnanga ali eyo naawe okimanyi kubanga ekikyasinza okusiba abasajja bonna akyasinza obasiba mubwavu kwe kuva ewaka nga mukyankalanye ne bakazi bamwe bwotuuka ku mulimu ne sente zibula kati bye nali nkola ebiseera ebyo toyinza kuŋŋamba nti nali mbitegeera munnange nga mbeerawo kyenava ndabanga mbuuza abakozi bano ba house girl ne mbabuuza naye ono bwe nvaawo mumutwalira kamere n'alya kuba namutwalidde akamere alye yakigaana bwe nvaawo alya kamere nga bumutya olutya abakozi bano tetumanyi tugano byoga tetumunda nenga kati nno omukazi ayinza okufiira wano bayatuuka enaku lulamba yamalako ng'akaaba nenvayo mbuliri ng'akaaba enaku ezebbiri ezaddako ng'abeerawo ng'asirise busirisi bwati naye ng'ali bwati yezinzaawo buli lwojja musanga yezinzaawo ng'asirise kyenva nkubira mukoddomi wange essimu bamuyita nijime nemuyita nemugamba jangu munange bwebiti naye wamunyonyeranga byali nemugaya okuva twatuse bwe tutyo mukazi ali mu buliri akaba bukabi tagira tatali amera ayinza okunfaako tebabuuzaako ng'omusonga nti wali kyapeninzeewo namugamba gwe muli musajja munnange nga basi wange simanyi nawo namugamba oli musajja munnange bwebiti ne bwebiti unze abagamaka ngegaana gambewo sigala simanyi nanyiniwo oyo nabatengeze mukyali simumanyi ani owulira munange ng'akola ki ng'atambula ng'ayitawo mukoddomi wange ng'agenda mu kisenge ng'amukwatako ng'amusirisaawo ng'alya akamere ng'amala okulya akamere atandika okusirika ng'alinga abivaako nga kitwala wiiki egi nga nsaba ng'agamba njagala genda mu kyalo owulira kalimanywera waava obuzibu bwonna awo we buva seekawumaluwamwe omulungi gwe mwalabanga ku TV gwe mwalabanga azisaasaanya azisawuka zikira bitya we buva ne mutandika kati atakyalina wadde olwataano eyakalira eyaggwamu obuzibu bwonna buva wiiki eyo gye mwamalaawo nga tokomba kamuntu ng'omukwatako olaba luli mukyala wange abadde akulengera bulengezi oyo mukyala wange omulaba yayinanga sisitemu ng'ajja n'akwata essimu yo bw'ati essimu zino nga tagiteekamu patana gye tuyita password awo ogeramu kyankalanya essimu zo ng'ayagala zibeerewaawo nga zigira zitya abalwadde akimanyi ziyita eri zino ezange ez'ekyama naye ng'ajja n'agirondawo bw'ati nagamba ono wamukubidde sawa bwe ziti wamuwangaddeko esawa bwe ziti wayogedde naye eddakiika bwe ziti ng'akubuuza onaani nga wamutaddeko kiyenje wamukubidde okumala eddakiika 24 16 zonna oyogera okinyumya ki n'ekiyenje mukubire tuwulire yogera nga yagikuba ng'awulira kati ogenda okuwulira ng'eri akagiyita hallo mama mia awo amazima ga Katonda mu ggulu namalanga emyezi egi esatu apaana kombya ng'ojja obusiiwalirako omwekwaseeko bwati emikono omukono agukasuka n'ogukunyulako obuliba bwoti nkosamanyi nga ga musajja oyo mukyala wange eyo sisitimu yagirimu ate nammwe abalaba SBF abali eyo abandaba nkimanyi bulungi bakyala bamwe babamanyi ebintu ebyo nga mumunyiizizza n'asalawo akumme kantu nyina neiba wange awo yamalako emyaka 3 ng'omukazi yategedde mbu ayina gye yasoobye ebbali n'amala emyaka 3 ate akukola obuzibu oba ono owange yalina n'akasonso ng'ajja bulungi nga buli mbadde mbuliri bwammwe nga mweyambula kubanga nze sisula mu ngoye wadde ne binnaiti ebyo tetubisulamu engoye zonna ne muziteeka eri musula mu buliri bumu naye nga kwali neyeyambula kyokka akimanyi nti akutadde ku punishment ya myezi emeka ate awulire akakusiiwalirako ebweru nga kakuba essimu kwegyo emyezi 3 awaye wano duuka edduuka eriri okumbiriri saidi wa weriri wano obuuka ennyumba batunda bw'emigwa emigwa banyigwa gyange eja okumukono nengusiba waleko nakono nenkwate bwekintu ekyo kimanyi munange saakomba kantu ebbanga lya wiiki eyo
era bwe yamalanga ngamba omanyi njagala kugenda ku mukyalo kulaba ani kulaba maama nze yegenda olabe ku maama tewali buzibu nga ayita wali yalina system nga agenda bugenzi ku shero wali emoloka ne bagijuza amafuta yonna gyaba yagadde okutambuliramu nga bajuza amafuta nga agenda ng'akomawo biki bwe bityo ng'agenda bagipakira amafuta nga nsibula agamba agenze wa nnyina ng'atuuka eyo kumbe kye nnamanya oluvannyuma ti we yagendera mu kyalo kale kansooke nkubulire nja kumalirayo kati kagenda mu kyalo ng'amalayo ennaku 3 bw'amalayo ennaku 3 ng'akomawo wane waka ewaka olwo zina ko satu nga toddayo keri ewo kisheshi nga ntya nayo atatya simanyi kyokera kikupa kasimu nti owaye mbiri omukazi mutende koyo omwana wali abakazi bakajanja bamwe mwakawo kana muli mutyamu kunji nakubira oliwa bino mbirasa wano naye bambi omukazi wange teyabirina okuva lulinga nkyali n'omukazi naguno ogujja olaba ebiseera ebisinga eri gyali ewowe nze nsinga kusula wano naye essimu yejjanga ya mugaso takubira nnyo ssimu ezo za kisiru bali abaana abali namukwano gwange ayina mukyale waka naye ayina girlfriend agenda nabwesonyiwa waliwo kalinako olujanja olutwaka mufira ka perfume nange wunya bulungi olutuka mu motoka ye lazima yerabira mu boto oba ekintu kyonna oba kuno omuntu bw'omuvi ngakatala mu nvi wagabeka babannange mpa ku magezi mugaba bwesonyiwe berangani kale kakati munanga abalabi baffe abalungi nga nkomawo nga ntambula nga nsisinkana mukyala wange ono ng'ava mu kyalo ennaku 3 nga tubeerawo kyatwala ebbanga lya myezi nga 6 nze mmanyi twaddingana dde ne mukazi wange twatereera tutambula bulungi era eri nzirukayo teyaddamu kunnyega kigambo kya mukazi okuva lwe yava mu kyalo teyaddamu kumbuuza gye nva teyaddamu kutunula mu ssimu yange teyaddamu kukola kintu kyonna kiraga nti ambubira naye nga bw'omusaba emmere agikuwa bwe mwagala okugenda okuzannyira mu buliri misinde ne muzannya paka lemukoowa ne mudda omukwatirako tewali kugaana ebbanga eryo naye nga musirifu ng'era ayinza okukuteerawo bw'ati n'owabanga omugugu n'obeera bibyo bw'omaliriza emyezi egyo 7 tuli kwesibiifo bino bye mbabuulira nde musajja mukulu bw'ona okoowaŋombika okiwulira n'omaliriza n'okolaki naye ngamba mutuufu oba mukazi wange bwe yagenda ewa nnyina yamubuulirira yamuzaamu empisa omusajja okwenda tekitegeeza nti aba kukyaye iba naye mukazi wange yategeera kumbe eri balina kye bapanga okuva olunaku lwe yatambula n'agenda mu kyalo n'asinkana nnyina ebintu ebyo mbiraba luvannyuma eri gye ngenda okubuulira mu maaso mbiraba ntya tibwatuuka eyo n'agamba nnyina munange maama omukyala omusajja yawasizza omusajja bw'awassa omusajja nze yantamye sikyamwagala kati njagala kufuna bya bugagga byonna ebintu byonna byalina byenjagala okutwala yeye sikyalina kyemwetaaza yawasizza mukazi we kati nze njagala kumuzzawa mu kyalo oba njagala yavuwalira eddala kati nnyina amugamba nti ekyo tuyite kojjaawo yajja okukuyambako ku nsonga eyo bitutta otya kojjaawe bamuyita Emma Sekanjako maama wa mukyala wange eyali mukyala wange ng'amukubira essimu ng'akubira kojjaawe essimu ng'ayita mwannyinaawe nga bajja batandika bamugamba bino bwe biti ABCD bino bwe biti naye tonayagala kutwala bintu kati kojjaawe oyo Emma Sekanjako ng'amugamba nina omunene mu gavumenti agenda okukuyambako otwale ebintu ebyo okakasa ddala meega omukazi sajja tokyamwagala kuba mukazi wange yali si musiraamu yasiramuka busiramusi ajati wange balina ekikubuuza nti gye yava si basiraamu yali si musiraamu nga ye takimanyi nti eddiini y'obuyisiraamu ekkiriza aba ye yali Margaret Katushabe
yakyuka bukyusi n'afuuka Shadrack katusabe era olunaku lwe namukwana bwe mukwana yaŋŋamba yenno gwe kano onsiriwalirako nze siyinza nakwagala kubanga nze njagala musajja anampasa gwe sisooka siyinza kufumbira oli musiraamu waffe tebaagala abasiraamu kitaawe musajja gwe bayita omusomesa alina ne kyaki ewaka ennene naye munnange twayagala nabwe tutyo mpola ne tukwatagana nantwala n'ewaabwe era kitaawe n'amunkwasa bulungi n'amumpa n'aŋŋamba omanyi nti uyo mukyala wo mugende mugire osazewo ayagadde musiraamu nti ye nga tubeera naye so Emma Sekanja kokojja wa mukazi wange ng'amuleeta ng'amugamba tuwuno omusajja gwe mugenda okukwatagana naye ati wagambye tokyamwagala nti ye ono akola mu State House yagenda okutambuliza ebintu byonna ogenda bitwala era omusajja ono nze mbadde nteesa n'okuteesa wafuna akasajja kali nga sikaagala okibula kati ono omusajja gwe nkuwadde naye musiraamu kuba olabika gwe oyagala abasiraamu naye mulungi asinga kasajjako kali ate alina ssente asinga kasajjako kali era akola na mu State House yakulira security yonna ekuuma pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mu nsi wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga ngolokojja yaleese kojja yamuleese byongo bijja wango birowooza byotunyumiza oba obifuna bulungi nabifuna bulungi nabifuna ntya munnange ogenda kuwuliriza mu maaso awo mbifuna ntya ebyo byonna kaakati nga bamusimba musajja oyo nga atandika kutambuza nsonga mukyala wange ng'agenda mu miitinga ng'amulaba ng'amugamba tutandika okutambuza ekintu ekyo musajja oli ng'atandika okubala emizannyo gye ng'enkola eno bwe tujakyogera era abalabi ba SB4 Media omusajja oyo yalabanga olukwe olw'okutwala ebintu byange byonna babitwale balina kusooka kuzannya buzannyo buno bwammanga ne baleeta abawala nti mbazaddemu abaana besimanyi ne baleeta abaana benzadde besirabirira bennali simanyi ne baleeta emirambo nziziika egy'abaana abannemu okulabirira kubanga yiye mukazi wange bwe yagamba nti omusajja sikyalina kyemwetaaza omusajja oli yabala n'agamba nti nze kyetulina okukola tulina okukuba erinnya lye tulina okukuba omulimu gwe ogumuwa ssente tumugje ku siini tumusaanyeewo embeera eyo etuuka etya kati bwe batandika okuleeta ebintu ebyo kyatambula no batambuza emyezi nga 6 myezi nga 7 bwe batambuza ekintu ekyo mba ndi awo ewange ntudde ensomera abantu edduwa nga wajjanga wakawala nga katuulaawo kayina omwana mbunze nakuzaalamu omwana wanzaalamu omwana tomulabirira naye nkabuuza ye mwana atya kati ngamba yali mukoddomi wange kubanga famire ya mukazi wange yonna nze nali nagijja mu kyalo yonna nagiwa emirimu eno ekola mirimu gyange n'abalala nga ndi nabo wano ku kido nga ntambula nga muyita nga mugamba kayite kajje wano nga kajja bwe kajja nga nkagamba omumanyi tinkubanyi nze ani gwe Seekawuma nti aha wanzaalamu omwana towamulabirira naye kagamba nze nakuzaalamu omwana nti ye namukuzaaliramuwa omanyi nera nga kabuuza oba nasanga abanali ntamidde sinywa mwenge nkola ate namukuzaalamu nti tiba munzaalamu konze genno nga mu maaso viira nga katambula nga kagenda nankeera nga kajjaawo nga kabeeraawo nga ngamba mukoddomi wange ono nga mugamba akakazi ako kawala ako kasikeewo kaveewo gamba omusirikale akasindikirize kagende bwaveewo nzi simanyi nakibwagaza kumbe ndi mu shiiti nagigudde mudda bali baluka kintu kyabwe munange nga ntambula nga mbireka mba ndi awo embeera ngenda okuwulira omulala nti munange nno nakiwala akuyita waliyo omwana gwotalabirira nebinsobera nakiwala akuyita nti olina omwana gwotalabirira bigisangawa byajja bifulungutana bityo ku poliisi enansana bampita nina omwana omukazi gwe nafunisa olubuto gwe sirabirira
ngendawo ku police awo waliwo omusajja nga mukwano gwange nnyo bamuyita Katwalo DPC police ye Nansana yonna mikwano gyange osi station osi side bano ba police abalala era police ye Nansana eyo nze nagizimba office ezo ze mulaba nze nagikola nenjisiiga langi lumu zaaliwo nga ziwunya zirimu n'omuddo ne baziddaabiriza nenzisiiga langi nembakolera office nenkola office ya DPC eya office station office side simanya office side nga mikwano gyange munange nga bampita nga ngendayo nga mpita abasirikale nga mbabuuza bino bijja bitya sibimanyi sibiwabudde kumbe eri by'omusajja ono atandise okuleeta azuukusa baleeta kino baleeta kiri baleeta kino nabitwalanga ebitalina makulu lwali lumu nga akawala kajja bwe kajja wano kajja ne jjajja waako mbuje jjajja waako nga bayingira ngamba munange omuntu ono wamuzaalamu omwana amugamba omuwala ono namulabako luno naye ekyamazima simumanyi tiyati yayemulalu yagamba wamuzaalamu namugamba omanyi nze ndi mugezi wenda bwe mbagamba kumbe nze musiru asembayo nebagamba omanyi ndi mugezi bwogamba nti omwana oyo wange tumutwale ku DNA tumutwale ku DNA tugambe nti omwana wange bwaba wange tandika okulabirira omwana wange munnange ngagamba nti tumutwale ddi ngambagamba nti olwaleero ndi ku bantu bano bwe nva wano nyina gyendaga enkya ninayo omukolo tumutwale ku lwokusatu owulira tunawulira ngambagamba tumutwale ku lwokusatu nga mutwala ngambawa siringisi emitwalo 10 ngambagamba mugende ngenda bayita tugende ku DNA mbakole ki nga nkwatira emitwalo 10 nga njimuwa omwana ono jjajjaawe n'omuwala nga balina akaana bwe kati amagamba eyo omwana afaanana atya gwe mwazaala ali mu bbanga ki ne bangamba ali mu myezi oba gyali 9 oba 10 sikyabijjukira nga bagamba mumumpe mulabiko nga musitula bwendi amagamba muwala mulenzi nti muwala waze wange nti nga sirabana wafaanana akola kale tugeragenda ku DNA ku lwokusatu ngamba wa sente nga bagenda batandika nga nange nkola byange kati olunaku olwokubiri olwo lwemba wadde sente bwe bwaziba bwe buti ekiro nga nfune essimu nga nze nkola ebyange nagenda nenkola ebyange nenkoowa nenkomawo nenebaka bwe nebaka mbo batandika okunkubira essimu essaawa 6 ogw'ekiro ku lunaku olwokubiri olwokusatu tugende ku DNA ku lunaku olwokubiri olwo nga bankubira essimu nga nakyadde mu silent tebagiwuli tewulikika wiririri ngenda okukeera ku makya nga kuliko mistikolo nga 7 nembakubira ki abange halo tye mugamba mutya essimu nga ngizaako saawa 3 ez'okumakya mugamba ki nti munange essimu munange obera tukubira ffe maama w'omwana ono era kakati omwana mulwadde nnyo tulina mu ddwaliro muli mu ddwaliro wa ekawempe konze kale kakati ngenda kujjayo kati banzijjako essimu saawa ne ziweranga 6 nga ndi bize ni mu kusomera abantu dduwa sobola gendayo kyenva ngamba nti nayo manyi kankubire mukwano gwange agende yalaba omwana oyo bira byonna bikola nga tomanyi nti gwe si taata we anti nze kyennwana njagala omwana ono olunaku lwe tugenda omutwala ku mutayi lwanca bankubidde essimu ku lwokubiri bavudde wano ku Monday munnange nga nkola ki nga nsirika nga ngamba kole nti omwana ono bangambye mulwadde sinafuna budde bugendayo ndi bize ndi kukola ku bantu nengamba nina mukwano gwange gwe mbuulirako ekyama kyange bamuyita asoma gataliiko nfuufu aga sports bamuyita omuwala oyo bamuyita Becky asoma agataliiko nfuufu aga sports mukwano gwange kati nga nkwata essimu nga nkubira Becky nga mugamba munnange nafunye wano eggulu omuwala
najja ne maama we kusoka yajjako wano bwati ne bangamba muwala bwati nemimulukira byonna naye kati bwe yavudde wano ekiro bankubidde ndi bize sisobola kugenda mbadde nsaba oddukeyo ndabire omulwadde oyo bangambye ali Kawempe kankuwe ennamba yaabwe obakubire ogendewo kobbe kinangamba ekituufu ngenda kusoma wano agataliiko nfuufu agataliiko mutuntu simanye ntegeka gundi ate nino gende nambole nino omupiira gwe ngenda okwatayo nsoma agataliiko nfuufu akati mpereza sente ezo ngenda gesoka enzirukeyo kati awo kusaawa nga 89 konze kali nga mweleze emitwalo 10 n'emeka 15 adduka alaba omulwadde kati bambi mukazi wattu Becky abeera waawo emirimu gimukutte agamba ayiseeka n'agamba atya akwata essimu ye abakubira olwo ssaawa ziweze 12 n'abagamba nti abannange seeka yabadde antumye nzijjawo ndaba omulwadde ali atya nti omulwadde nnyo ali bubi tikati kambasindikira akasente kano mugirenga mumutwala mu ddwaliro nze bwe naamala okusoma agataliiko nfuufu ekiro nzijeyo namusindikira emitwalo 15 ng'abasindikira emitwalo 12 ng'amala zibasindikira ng'amanya nti zino esatu ezisigaddeyo transport nja kudduka yeeri ng'abasindikira sente ng'agenda munnange bwe yamala okusoma agataliiko nfuufu ku ssaawa ezo 5 w'amalira agenda okukuba essimu agendeyo kulaba abalwadde ng'omwana afudde omwana afudde Becky gwagenza okulaba omwana wa Ssekawumalu afudde era bwe yabakubira essimu kakati nzija ntuusewo nabamugamba ati omwana afudde munnange nga tutandika okulwana ng'atandika okuba essimu yange akuba essimu nga sikwata kuba nze bwe mba neebaka essimu ngiteeka mu silent nengiwunzika neneebaka njijjayo ssaawa 3 ez'ekiro nga ntandika kutambulira awo munnange yakuba essimu nga 30 n'abawala n'abalina omwana mbu abagamba jjajja w'omwana n'omwana omuwala nga batandika okukuba essimu nga sikwata webase paka ku makya essaawa zaalinga 2 n'ekitundu zigenda mu 3 ngenda okuteekako essimu bwenti okugitunuulira ng'eriko misikolo oba 5 ziri mikwano gyange aba media center bonna bankubira baani bonna kaakati awo nga ndaba eya Becky yakubye nnyo nemukubira nemugamba Becky kiki misikolo nga nyingi nangamba Seeka tufudde bannange tufudde Seeka byayononese dda kiki omwana yafudde naye wenjogerera naawe bali mu kkubo baleeta omulamba wewo nangamba ate beeweze bagambye bw'otabagulira bagenda kukuulayo geeti omwana bagenda muziika mu ddiiro lyo nempulira nga nsanyalde nenebuuza bijja bitya byonna bitambuse bityatye nangamba nkole ntya namugamba naye baleke kuba banatera okutuukako bwe bajja baggulire bayingize omulambo ogutwale oguziike nemugamba ate ewaffe tetuziikayo omwana atali waffe nangamba Seeka kkiriza oziike omulambo guno ewammwe kuba kkiriza eno shiiti wagiguddemu Seeka bakuseetinze shiiti bakuseetinze akatego kati oba okaguddemu kakukutte Seeka kkiriza oziike omwana ewani ewammwe nva ku ssimu nkubira nkadde wange taata wange ngamba bandeetera omwana bebe tunene biti bangamba kyokomwana si wange nambuuza mutabani mbulira amazima okimanyi wantu tuziika mwana tali waffe omwana oyo waffe si waffe nemugamba ekyamazima taata omwana oyo si waffe nangamba wano wamuge simulabawo nensirika okira ku mukolo gya poliisi anti wulira kati bwe nsirikirira bwenti mpulaninga ngamba kati ngena muziika mulimbo nkubira mikwano gyange egya poliisi ngamba nti nfuna ekirowoozo nti kankubire poliisi eno ey'ennansana nkubire DPC babasalireko mu kkubo baleme kutuuka wano tubasisinkane tubajjeko omulambo tukutwale tuguziike oba baguzeeyo gye omukyala mukulu yavaawo banga waali ndi naye mu kitanda byonna byenjogera abiwulira
kubanga essimu ezo zonna nzikubanga nakatula bwenti ku kitanda nga bwomanya essimu ozuukuse essimu eri mu silent njijjeeyo mbiraba ebyo ntandika okukuba essimu ezo zonna ampulira ali wanawaye kiki asirisi tandaba tandiko nze omukazi oyo okuva lwe yava mu kyalo eri ewaabwe yali yakyuka era nga neebaza Allah ngamba nti bannange maama wa mukazi wange yaturaininga omukazi simulabanga byonna bikola ebyampulira era ndaba era ntunuulidde tanyega kyenva mbuuza mukazi wange manya kyenva nkubira OC DPC nasooka kubira OC namugamba manyi OC baleeta omulambo kakati mbadde nsaba nebasalirekawo mu kkubo tugire bwe tuno OC station nangamba nti amaanyi ago mukama wange DPC yagayina mukwano gwo yasobola okukola ekyo nze andagira bulagizi ntwala abasirikale awantu naye ekyo sisobola kukikola koye konze nti ye kale kakamukubire nemukubira DPC nagikwata salamu alaykum alaykum salam oyo katwalo munange mbadde nsaba bandetira omulambo bwe kutinebe kuti naye sibimanyi mbadde nsaba otwala abasirikale babasaleko baleme kutuuka eno kyava asirikirira nangamba naye wali balese ne batuuka kubanga bwe tuba stopping awo police egenda basalako kati eno police temmale yawo wanooka ngenda kuyita eye Wakiso mpite eye Kawempe okusobola okustopping abantu abo bagenda kwonoona ebintu by'abantu mu kkubo naye gwe baleke bajjeewo namugamba nti bajja bagambye bagenda kwonoona ebyewange n'ennyumba yange bagambye baleka bagikoonye bagireka ku ttaka nagamba kankusindikira awo abasirikale bakukuume baleme kwonoona bintu nikyo kyo bastopingira mu kkubo okwonoona ebintu by'abantu bajje bakuuma awo ebibyo naawe konze kale kati omulambo ogenda gukola otya nemugamba ndowoozezza taata agungobezza kuba si gwaffe ngenda guziika mulimbo ko yeye kale nasindika speed patrol bbiri ne zijjaawo ne zipakinga mu parking nemmanyawo ndi nani ndi ne mikwano gyange abapoliisi nenkubira abachairman ab'ekyalo ne bajja era mu kiriipu eyo nja kusaba oginoonye ojja giddamu ogizannye we baleeta omulambo bachairman bange we bali muwawu ne kubaako ba defense baani bonna baalikaawo nga be bawooyawooya abantu bali kati nenkubira abachairman ne bagamba bandeetera omulambo bati bajja kukola fujja ewange wakabwe naye mbegayidde mujje mubeerewo munnange ne badduka emisinde nabo ne bajja tuba tuli awo gazireese ntunula mu kamera zange wali wenkolera ku abantu bange bajjudde wano batudde ku butebe ndi mu bakolako mba ntunula bwe nti mu kamera nga nengere moloka kaserengeto zikkirira zijja bwe tutuukidde Kawempe mu Kirokole Najuma gy'abadde abeera naye ng'asobeddwa olw'obutamanya kyazaako naawe okuziika omwana we kubanga kitaawe yamwegaana nze ngambye omwana bamutwale ebbombo ng'omusajja amwegaana bwe mumutwala n'amugaana atulabe otuziika omwana we tutuminako bigambo bingi. Wakati mu kusoberwa kansala Muhammad Segirinya atuuse mu kifo kino n'apangisa emmotoka bbiri okutwala omulambo gw'omwana n'abantu mu maka ga Shehu Umaru gye bamusanze ne bagumusuulira. Wabadde wakanyolegano nga Shehu Umaru tayagala bamawulire kukwata bifaananyi okutuusa poliisi okuva e Nansana Rese ne kakanya embeera. Bali affe omwana azungidde poliisi e Nansana ennaku zonna ebbanga lyonna n'omwana okugenda okulwala ebyo ebimbe era yali ku poliisi e Nansana. Banyuma abantu abavudde e Kawempe balinnya emmotoka zaabwe okugenda okuziika omwana mu limbo y'enkoowe nga bwe bakkaanyiza n'ekitaawe kyokka ab'e Nansana ne babasalirako mu kkubo nga baagala okubaggyako omulambo guzikwe mu maka ga Shehu Umaru. Kansala Segirinya n'abakkakkanya. SB4 Media tugusa ensonga tuliro omukulu Shehu Umaru tutunulira obulamu bwenge gye bwayonoonekamu naye gamba kintu kimu nti subscribe gatanaba kubeera nga osubscribe ku SB4 Media tugusa ensonga genda ku YouTube searching SB4 Media tugusa ensonga osubscribing ne ku Facebook kwe tuli nnyo genda ku Facebook searching SB4 Media tugusa ensonga nako olaikinge page yaffe ku TikTok tukozesa SB4 Media. Tweyanziza nnyo abakulu abawuzibwa and sons
bano nno be basaale mu kubeera nga bakuleetera ebintu ebikozesebwa ewaka naddala mu nsonga z'omutisengaawo mifaliso bed covers masuuka taweros kugana n'ebirala ebiringanga ebyo beeyune bakuleko ku kasimu kabakakale ku screen awo bakuleetera emaali ku mulyango oyinza okubeera ng'oli eyo olina omufaliso gwagwamu ekituli so bakubireko bannaffe ate era nyongera okujjukiza bannaffe abakiralioni bo bakuleetera emaali okuva mu ggwanga lye Dubai ku nnyonyi ne ku mmeeri gweomusuubuzi bettanire bajja kuleetera emaali yo ngewera bulungi seba nabasokoola emaali oyinza oba ng'oli awo ng'oli musuubuzi nga waleetaze ogendako e Dubai okusuubula bakusiba yeri ku screen yo mukubire mami fat ajja kukulambuza babasuubula emaali agikusuubulire ate era agikushipingire paka wano mu ggwanga Uganda. Tulina Seeka Umaru tutunulira downfall ye oba oli awo ngogerako emmotoka kaserengeto nga zikkirira zijja neŋŋamba ha basirikale bange we bali DPC be yampeereza patrol bbiri ziyimiridde awo zambadde n'ebigundi byazo demba chairman batuuse wano bali bajja ngenda okulaba bavuddemu bali baweta wali ewange ne bavaamu Sejjirinnyo omulambo n'agwetikka era abaagalwa abali abalungi bulijjo waliwo ekigambo full figure kye yabagambako manye ebigambo ebimu abantu abamu mugamba full figure byayogera bya kisiru naye nabaga ebintu ebisinga obungi full figure byayogera birimu omulamwa mubigoberere mubigenderere mujja kwesanga nga alina amazima full figure yabagamba nti ye yasoose wa Bobi Wine simanyi bya bufuzi naye nsaba mpiseewo kano katono nnyo yasoose wa Bobi Wine n'agendayo naye bwe yabadde wa Bobi Wine yakizudde nga Bobi Wine mukozi wa Museveni n'alabanga ne basejjirinya bakozi ba Museveni waliwo omuntu omu yamubuuza ku social media emu kwe nalaba ekibuuzo ne babuuza full figure ne sejjirinya mukozi wa gavumenti n'abagamba tusayininga ffenna ssente ne sejjirinya mukozi wa gavumenti kyemulina okumanya so gwalina amatuguka ebyo nange saagala nnyo biyingiramu so bwe nzija bwe nti ngenda okulaba sejjirinya yakutta omulambo kati ekyo kikujjukiza kiri gaziya ku bwongo lwaki mbaleetedde kantu ako Sejjirinya nga akutta omulambo akutte essimu ye bwati atambula abagamba abooluganda abali ku mukutu gwaffe simanyi Mr. Update kakati guno gwe mukutu gwaffe ntwala mulambo gwa Seeka Umaru mwana uno tamulabirira nayitawo direct era bw'aba ayingira awo bwati omusirikale wange yagezaako okumugaana okuyingira mba ndi mu kamera wali wange wentudde munda wenkolera ntunula mu kamera ndaba omusirikale wange abagaana okuyingira nensituka era yanayandi maaso nabuuka mu buuki ngola abalwadde bo bakyaliwo nga bajjudde olwo ajjati mukulu gyali mukalinaayo waggulu byonna buli ekiri wansi akiraba nga nfubutuka nga mbuuka nga nzija ku geeti nga mugamba baleke bayingire nsaba nnyo ojjeyo obuntu obwo obunoonyeeko abaana babiina mikwano gyo abagataliiko nfuufu baani nga mbagamba nga bayingiza omulambo awo nga baguyingiza bagezaako okwekalakasa waliwo omusiraamu yalina olukanzu oba lwalinga ente lwegayiza nga ye ayagala buli kyasanga mu maaso akitomere butomezi kuba yeyajjidde ku oda kukoona kalina kugiteeka wansi kuba kusima wano mulambo baguziikewo kati ngagezaako okwekalakasa nga mugamba kakkana nange nga bayingira nga mbatuuza mu kadiiro kali akatono nga njalirira waawo omukeeka nga mbatuuzaawo nga mbagamba mumanyi omwana oba afudde temufaayo tugenda kumuziika kakati ffe tumuziika wano wallahi tumuziika wano billahi nemagamba nedda omwana ababawere webali nga ndi mu kamera 14 nali mu kamera 14 kamera yaffe yali nfu omwana oyo omulabo munange nali mu kamera 14 nga zigakwata Seeka Umaru bamuleetedde omulambo Seeka Umaru omwana yamuzaala tamulabirira tagira tamanyi talina ssente yeefuula alina ssente azisaasaanya mu bivulu kyokka talina nga bikakkana nga mbakakkanya nga mbagamba mumanyi olwo nalina bulaza wange bwe bayita musirimu bulaza musirimu oyo namuganda wange ddala mu step maza namusanga wali mu kyalo nga emirimu gibuze
ne mujjayo ne mufuula manager ku factory yange emu eya Soficare powder nakola ebinzaayo ebyo ebya Soficare powder nga nkola factory eyo ya muwala wange nenga muwala wange nze nyina sente ezimusomesa ate ng'ekyamazima ebiseera ebyo ye mwana gwe nali nyina mu nsi omu bw'ati naye gwe omulabi wa SB4 Media tokira era banaye mwekumire ku SB4 Media mubuli eyo mutunuulira Seekawuma lw'alina abaana emiliyoni 8 alina abakazi 4,000 naye nga mwali temukimanyi nti nalina abakazi 2 kati olwaleero mumanyi mutuddeyo mugamba Seekawuma lw'alina abakazi 8 nyina akakazi tuswaza bana avaayo nti nze yampangisa mbaaniriza olwaleero tebakyasobola kuvaayo wadde omu abayite olwaleero tebakyasobola kuvaayo ekyo ndayira ndi ku SB4 Media kubanga luli baavaayo nakigendererwa ne mmaliriza ebizibu byange ne mbayigga nga badduka emisinde kati bayite bewalabako mu kamera ne mukaseera ako Dduwa ino yalaga kuba tufuta tumanyi nti Seekawuma musomi w'Edduwa kusobako era Seekawuma nakutumbera Edduwa mu nnaku 2 oboteredde era Edduwa zantaasa kinene nnyo nnyo nnyini ddala kubanga nze nali mukazi wange asayininze nga ndi wakufa ndi wakuyingira mu ttaka naye siina kyantaasa kufa okuleka Edduwa zange ezo z'ogamba si bwagezi gange si bwongo bwange nti bano nali ntegeera nnyo kino kyannemesa obutafa wabula Katonda yekka ye yantaasa Edduwa ezo so munnange nga nkwata musirimu oyo eyanfuukira ekizibu naye yali mbega wange kyenamanya oluvannyuma nga mugamba omanyi omwana tumuziike mulimbe enansana duka basasulayo akasente bwe kati nenkamuwa ne basima bano ne bavaawo musirimu ne yabatwala n'omwana mu motoka bagende bamuziike ne bangamba naye tugenda oziika omwana taata w'omwana ne bagamba nze nsigala kukola wano kuki ku balwadde bange kubanga eri gye mulaga bwe yeetaaga sente kakati ate sente nzibuke bubuusi ngende sigala nkola ku balwadde bange kasita mbadde muganda wange wuuyo agenze n'abatwala naye batuuka eyo bakolerayo effujjo wabalaba bagamba mbu okuziika omwana wa Seekawuma era nga Sejjirinya ndi Butoola by the way emboozi eyasinga n'okumukuza ennyo kukuba biwulire ebyo bya Kisiro ng'akubanza omunene bannange tuli wano tuziika omwana wa Seekawuma mumulabi awuuyo abulirayo mu ntaana bannange tuli wano abalabi ba update omwana uno tumuteekayo kakati abuliddeyo kati tulya ffene nga emmere gye tulya okuziika omwana wa Seekawuma naye akyamazima bannaye omwana teyali wange emyezi 9 n'okuzaalira kwali kuzibu nnyo nga Seekawuma bamunoonya sente z'eddwaliro Seekawuma yeebulankanyadde naddeeri babadde baagala omwana aziikibwe mu maka ge ku mpaka oluvannyuma abantu abavudde e Kawempe balinnya emmotoka zaabwe okugenda okuziika omwana mu limbo y'Enkowe nga bwe bakkaanyiza n'ekitaawe kyokka ab'ennansana ne babasalirako mu kkubo nga baagala okubaggyako omulambo guziikibwe mu maka ga Sheikh Umar kansala Sejjirinya n'abakkakkanya kiswaza ye banaeze temubonyaabonya mwana wange biteekomewo oluvannyuma munnange omwana like banaba DNA tebasobola kukola ku mwana kisoboka lwaki tebagenda mu DNA anti kati nkujjira bwe nti bw'oba bagamba nti omwana oyo yali wange kuba twatuuka nga tubi ending up nga tuyita tutandise okukwata n'okunyonyogera abaakola abaazannya obuzannyo obwo badduka ne beekweka ne tugamba nti omwana oyo bw'abanga yali wange tomuggyeko DNA nange banziggyeko naye kati lwali tokyasobola balaba badduka misinde babimanyi era nyina n'ekirowoozo nti omwana oyo nti tebaziika mulambo oba omulambo baziika mulala nga omwana ono tebamutta mama omwana yo akyali simanyi na gyali simanyi na gye yali abeera nkogayo byonna ebyo byali bipange bupanzi nkujjira omulabi wa SB4 Media munnange nga batwala mwana nga bamuziika nga bamala bakomawo bakuŋŋaanira ku woteeri emu bagiyita Nexus Hotel nga baŋŋamba ate ngendeyo nga mabuuza ate munjagaza ki sijja kujjayo nga bavaawo abaagataliiko nfuufu nga buziba bankuba agataliiko enfuufu leero mugataliiko nfuufu ffe tugenza okuziika ewa Seekawuma akasajja ako kabi nnyo kasaasaanya sente mu bivulu kyokka abaana be kazaala tekasobola balabirira era ayiwa ssente akanyagulira bayimbi mmotoka yakamala ogulira betu namusooka emmotoka basalabira mwana we asanamu n'emboovu omusajja omulamu wati weerinnya sente zaalina erinnya lyono omwana atuuka n'okufaana ng'aganyuma obuyambi tamuwa buyambi akola bya kisiru
obusente nga mwera gasiya naganga ojja kufa binywa musajja gwe kolimidde kasasanya mu bisata mu bivulu kyokka eno abana tubakafunisira mbuto tekabalizalamu simanyi kadireta n'omwana gwe tuziikira laba akasajja akagamba mu kagagga mu kuziika omwana waako tulidde ffene kyokka omwana wo n'omuziika mulimbo gwayina ewammwe ebijja oluvannyuma bamututte mulimbo enkoowe gyaziikiddwa kyokka abakungubazi kibaweddeko bwe basanze nga babateeketeekedde ffene okuliira mu lumbe ekibajje mu mbeera abamu ne bamuzira kuba babadde basuubira kusangayo mmere kuziika tulidde ffene nasi ya muguze byonna nga nsirise ng'olaba buli agataliiko ajati ng'akola ali kuli alaba alla ajati agataliiko nfuufu ajati yagalabiranga wansi mu ddiiro nga nze ngalabira mu kisenge ku TV eyo mu kisenge naye nga ogira n'owulira nga likunyiinyiitidde n'okka wansi n'omubuuza ajati obirabye n'agamba ebyo wanti munnange byewanjagaliza ntambula nze nanswala ye ajati wange wamwalabiranga nga mulimu n'abaana abalala abalaba wakati mubera umbe kyali kirungi nti kawala kange kaali ku ssomero wano mbeera n'abaana babiri muwala wange n'owa mukulu wange Habiba ne Sophie abakozi mukozi bwe baagalabanga abakozi naye bantu baagalabanga kubanga wano factory eri wali factory ya Sophie Kale powder abakozi bonna abaliyo nabasibyeyo zi TV babakubire n'amasimu mukama wammwe akoze kintu kakati nzijja bwenti nkola bwenti bankuba agataliiko nfuufu ennaku nga nnya nempulira nga njebye obulira nentandika okugamba mukazi wa nemmanya nentulaawo mbantu situse lumu ndi bwenti nasula ndowooza sebaka neŋŋamba naye abasajja bano nga bankubye nnyo kyomumanyi kyengenda okukola kankubeeyo ku TV eno nenkubira mu luuta nemugamba mu luuta mukwano gwange ate yakuba agataliiko nfuufu gayita mu ngalo ze nenkubira mu luuta nemugamba mu luuta omanyi nti agataliiko nfuufu ago togakuba nangamba sina kyagakolera bagaleeta ku tebo nina okugakuba nemugamba mu luuta oli wange kwegayiridde taata olwo munyigayo ekyojja mu miro nali nazigabyegabye dda nemugamba mu luuta nkwegayiridde bambi togakuba kyogamba bw'otagakuba TV egwa bw'asiriikirira ennyo nga sitimu ngijjeeko naddamu nankubira nangamba omanyi kyoba okola oli mukwano gwange naye kubira mukama waffe yekka yayinza okunsitopinga Kabushenga yekka yayinza okusitopinga ekintu ekyo Kabushenga yali mukwano gwange nnyo fanfe n'ebifaananyi birinaawo mpaka alubamu awo birabe ekitegeeza nga oda eva waggulu Kabushenga nga mukwano gwange nnyo okufa obufi nenkubira Kabushenga neŋŋamba era yampitanga halo ogamba otya mugagga munnange kimugagga munnange omugagga omuto mugamba taata mukadde wange ye mukama wange munnange amawulire nga ganzita taata ogamba gakkuba sokoleke kyokka bulijjo gakkuba mugamba munnange bakankuba amawulire luno olunaku lwakutaano wiiki yonna eweddeko kati ekyo nze nakirabanga Kabushenga yeewugguusa bwewugguusa naye ng'akimanyi naye naye nga nyina okusigalirayo nga ndi musiru namugamba munnange amawulire gankubye wiiki namba naye taata nkusaba ogasitopinge nangamba ekyo kiwedde tegagenda kuddamu ekyo kiwedde bwe nva ku ssimu nakubira Kabushenga nyine nakubira mu luuta mandi awo mu ddakiika nga 5 nkyali mbuliri awo ne ajati wange mugamba katimba wangu babadde bayipanga omanyi bete nati bagezi nnyo bwe bayita eno nga mpita eno bansiriwalirako entalo zenzize ennwana zonna nenziwangula nayambadde ennwanya entalo ate nga nzirwana ne mukazi wange oyo nyingi naye kyannuma olutalo luno kumpangula naye ng'era lwampangulwa lwa nsonga ki bayita eri mukazi wange munnange nga mukazi wange mukubira manya nga nkubira mu luuta nga nkubira mudakiika nga 5 ezakayitawo nga nkubira nga ngamba wange mukama waffe atukubidde ava kunkubira ngamba tuddayo okukuba emboozi yo era tugitopinze wabaddewo n'agali ku siini agali ku tebo naye tetugenda kuddamu gakuba konze ye kale nenvaayo nga neewaana kumbe bwe nvaayo mmaze okunaabaawo nyambadde ne kanzu olwo nakiyambala nyina amaanyi
nenzika wansi nenywa akacaayi nakanyolo katandise n'okumpomera kulya akamere kolo kacaayi kampomedde nga nzika wansi nzija tandika kukola ku bantu. Kumbe bwe ntandika okukola eno ku bantu mukyala wange eri mugamba nti emboozi bakoze eki babistopinze mbawangudde. Bwe nzika wansi ntandise okukola bino yalonda bulonzi simu mukazi wange n'agibakubira eri n'agikubira ono omusajja. Omusajja oyo ng'agamba tikiki nti akubidde kabushenga mukwano gwe n'amugamba stopinga emboozi tebaddamu mukuba mawulire mafu era babirese nti bagenda gaddamu. Munnaye nga omusajja oli naye akwata ssemu ng'ate agikubira kabushenga oba agikuba ngenda okuddamu okufuna essimu eya mukwano gwange nfanfe ku bukedde bamuyika mwogere omanye eno SB4 media tugusa ensonga ebintu byetwogera gaba mazibwa nga nfuna essimu okuva ewa mukwano gwange bamuyita Junju Sadat nga nkubiranga ngamba owayi ekintu obadde okiruse bulungi nga kisitopingibwa era essimu mu luuta n'agifuna ne bagasitopinga ava kufuna essimu kati bamugambye addemu agakubi. Neŋŋamba kiki kino nti bagenda kuddamu bagakubi era weegali nenziramu nkwata essimu ya muluuta nziremu ogikuba ng'akyagikwata muluuta yannaaba mu maaso okuva olwo teyaddamu kulisivinga ssimu yange paka jjojjuzi bwe yazzeemu kati yazzeemu okukwata essimu yange era twogera yali ku oda era nga bano banne baŋŋamba ayina kikola kuba kimulagiddwa gwe mulimu gwe. Ne bakuba amawulire gonna mbandi awo nga ndaba amawulire agataliiko nfuufu ndaba omuwala agenze ewa Nakiwala mbu omuwala simulabirira neŋŋamba nkole ntya. Natandika okufuna essimu eziŋŋamba nze nkola ne Nakiwala jangu twogere Nakiwala no tumuweeyo buyo akasente jangu twogere njanji bino nze ndi biri nembagamba bannange nze abaana besimanyi sijja kujjayo. Nakiwala mbandi awo nga nfuna nga ndaba mawulire mu mawulire agataliiko nfuufu Seekawumalu Nakiwala ayagala okumukwata yadduseeyo ewuwe takyakola bagamba yeekwese yalabiddwako mu bitundu by'e Kawaala n'akulabye Kasubi kati takyaliyo. Wallayi nga nze wange wendi nkola abalwadde bange bakyajja mbakolako eri bagamba neekwese. Kaakati nenfuna essimu okuva eri Seeguya mukwano gwange owa Bukedde TV naŋŋamba nalabye nti Nakiwala akwagala naye nze Nakiwala mukwano gwange mbwalirwa ddojja nenkutwalayo n'omulaba konze jangu tusooke twogeremu. Seeguya najja nandiiramu ogenda mulaba booti ne booti nkikale mbandi awo tutudde ne Seeguya mu moloka yange olwonguluba ntambula eyo mu bitundu nga Byegundi gye namusisinkana Bukoto Seeguya ngenda okulaba essimu ng'ejja gye simanyi naŋŋamba ayinza n'okuba yakubira kandabe ennamba eno eyo yeya Nakiwala naŋŋamba tomukwata mulindeko tomukwata muleke okiwulira ne muleka ne tutambula awo ne nvaayo ne ŋŋenda okulaba Nakiwala eri gy'akolera nga sinagenda ku mulimu wali awaliwo ofiisi ye nayagala okugenda eri gy'akolera wane Emmengo oba walinawo ka kiriniki ke awo bwe ntuukayo ne baŋŋamba bwe ntuukayo ngenda okuyingira ewa Nakiwala mu kakiriniki kaawo musirikale we waali ne mmolokayo weeri epakinze ne baŋŋamba tosaana kumulaba wano mujja kwogera naye boogezi. Akati yanvaayo ntumayo muto wange muganda wange oyo musirimu mugamba agenda ayogere n'oli kumbe ne musirimu
naye bamunteekako nga mbega bulaza wange naye era ali mukumbega musirimu agendayo ng'ayogera n'omukulu Nakiwala ng'avaayo nga ngamba njogedde naye agambye omusango okugujjawo ayagala obukadde 10 omusango aguveeko nga sikitegedde bulungi sikitegedde omulabi waffe wa SB4 Media ntumayo muganda wange ayogere n'omukulu Nakiwala tulabe ekintu kino akivuddemu atya ekyokuŋŋamba nti nno nkola ki ndaba ani ekyokuŋŋamba nti nno nzaala mu abaana besirabirira kati ntumayo muganda wange musirimu agenda ayogera ne Nakiwala akomawo ngamba Nakiwala ngambye Minisita Honorable Nakiwala ayagala obukadde 10 obwa Uganda ozamuganda osi yawayiriza obuwayiriza era ekyo nkimanya oluvannyuma nti musirimu yali mu setting ng'atambula wamu ne mukazi wange golaa ne mukazi wange olwo nali sinnamanya nti yaluka ekintu kino be bali mu kintu kino nga ne musirimu mbega blaza wange era ajja ngamba nti Honorable ayagala obukadde 10 kumbe be Nakiwala musirimu aŋŋaana aŋŋamba naye tekyetaaga n'oyingira wali Mengo n'omufeesinga maaso ku maaso kamera zitulaba bisobola okumukwata bino tugenda mu kulya nguzi okitegeera togendayo nze kaŋŋendeyo mulabe n'agendayo bye n'amulaba akomawo aŋŋamba ayagala obukadde 10 mugamba naye omukazi oyo tategeera gw'obukadde 10 oyinza obusaba munno ye ayinza obbumpa tutambule tudde nayo ne tuvuga emmotoka yaffe ne tukomawo wano bwe tukomawo wano ne tusiriikirira ŋŋenda okulaba mugataliiko nfuufu nga galeese leero mugataliiko nfuufu olupapula lufulumiza Seekawumalu baleeseeko akaana akawala bataddeko Nakiwala ansonzeemu olugaloti agamba Seekawumalu ŋŋenda mukwata muguddeko emisango giigino 3 defilement rape simanye biki misango gyalinga 6 Nakiwala gyataddeko nga giri ku front page ku bukedde bw'owulira omusango gwa defilement bwe nawulira omusango gwa defilement empale zakankana defilement bakuteeka eruziro wa mwaka gumu kitundu oba 2 nga tonnawoza n'olyoka okoma ne batandika okubuuza ddala byali bituufu oba si bituufu ddala nakirabanga Nakiwala nina okwogera naye neŋŋamba musirimu omanyi bino bye tulabe mu mawulire tukere nkya tugenda tulabe Nakiwala neŋŋenda era saatuuka wali mu ofiisi naŋŋamba parking eno wabbali nentumayo musirimu ne mugamba omanyi muwe miliyoni zino ameka 5 omugambe ndi mwana ndi muzadde nze ndi mbwa sirina kyendi atwala akasente ako ne bangamba nti kale emiliyoni eza 5 azikkiriza naye tye agenda kukimalira wali mu ofiisi nti era olina okugenda mu ofiisi ye n'omuwala amuyite ye gyagenda okumalira omusango eyo mu mpola tyo kale enkeera nga tugenda mu ofiisi era amawulire gonna mwabiraba nga ŋŋenda nga mba ndi awo ne maama w'omuwala nga zze n'omuwala nga tuyingira mu ofiisi nga nze ndi mugumu nti ewa Honorable nataddeyo emiliyoni 5 kumbe mukazi wattu tannagalabako awo wembuukira ti Nakiwala teyalaba ku ssente kuba bwe ŋŋenda mu ofiisi omukazi yali mukambwe nga bwe mwamulaba bannange nga mbuuza ebigambo nga ndaba ono talina ku mulama ne bye twayogedde emiliyoni zange 5 yagalidde ambuuza nti omuwala omumanyi oba tomumanyi eno twayogedde nabo ne baŋŋamba nti kati gwe kyolina okukkiriza kino na kino buli kimu olina okukikkiriza omuwala omumanyi kakati oba omumanyi ogenda tandikirawo okulabirira omwana ne bino bye bakusiriwalirako mbu omuwala yali asoma ebyo Honorable ajja bimala agambye ye agenda bimala ku bukugu bw'omulimu gwe nti ye munnange omukazi yankambuwalira nga ndi mu maaso ge
nenzijula nenyiga nengamba ono yalidde miliyoni zange 5 nambuuza omuwala omumanyi oba tomumanyi nemugamba mumanyi omwana wuwo oba si wuwo nembagamba wange kubanga ne twakkirizganyiza nti omwana akkiriza nti waani buli kimu akimanyi kati lwaki tomulabirira musiriwala wano omuzanyira ku baana b'abantu ngirabitandine wadde nga Sheeke yasooka n'ategeeza ng'omuwala bw'atamumanyi olunaku olwaleero yeefuulidde mu kitinga embazzi n'akkiriza nti era ddala ye yamuzaalamu omwana wabula n'ategeeza nti naye kennyini akyamwagala. Ogenda kusasula sente bwe ziti omuwala oyagala bakwese ne mmeka nti bwe ziti omuwala yali asoma ogenda muweerera sente ezo tova wano ez'eddwaliro nga tonnazireeta. Omukazi mukambwe muzibu nakiwala engamba ono omukazi ye yalidde sente zange munnange sente zonna ze baŋŋamba mugamba nti ate no gennakuwadde ate oyinza obyogera mu kamera 14 kati nvaayo nga nsirika nga nvaayo nga mpaayo sente zonna ze bagamba nga nzira ewaka nga taliiko nfuufu ng'agamala gansekula. Bannange nze nakogga n'enfuuka kati sinze mutono munnange nga tukiruka bakiruka eri olwo kye banoonya ki kutwala bintu byange mukazi wange atwala ebintu bino banjavuwaze bandi awo ebyo byonna baali bipanga ebyokunsibisa baali bapanga akantu kamu we kaggweramu nga ndi luzira we bajja okutwalira ebintu kiganyi mu kugaanaawo baluka ebyokunsibako abaana biganyi ebyembuto biganyi ebyaki biganyi okunsiba kye bakola kimu ne bapangayo ekintu nti nina gwe ntutteko miliyoni 16 kati mukyala wange yatuula n'omusajja oli kojjaawe gwe yamuwa mbu owa State House omufere gwe nazuula oluvannyuma nti mufere ne bapanga ne bayitamu ebyo byonna bagenda okulaba biganyi ne bapangawo nti tugenda muteekako nti atutte miliyoni z'omuntu 16 zaki ti omuntu oli yaleeta miliyoni 16 ajje nzisomere edduwa ey'omukisa agenda azikole mu bizinensi nenzimutwalako munnange mba ndi wano essimu yayita wa mukwano gwange DPC Katwalo nga nkubira essimu nga ngamba jangu wano ku poliisi nkwagalamu konzo njagalamu nti ye ekiki nti waliwo wano obusongasonga naye jangu bugenda kuggwa jangu ogenda bulaba nga nvuga misinde nga nyinyuse nga nziruka wali saawa 11 ku poliisi ngenda okutuukawo Katwalo nga mulabako ofiisi ye iwe nzigule tuulira kaawo nga ntuula nkube ku ssimu munnange omukulu ntuuse nga teziriiko nga mbeerawo paka saawa 12 kitundu ngenda okulaba nga ba omusirikale ajja olwo nali ntudda wano mu ofiisi ndaba abasirikale beesudde bayimiridde bankuumidde ebweru wa ofiisi tebavaawo ne mundu zaabwe begira saawa bwe ziwera 12 kitundu ng'omu ajja ngamba manyi jangu tugende eri omukulu agenda kusibawo agenze ate kati taliiwo nti nange kaŋŋende togenda tuulirako awo omulinde bantwala eno ku poliisi y'e Nansana agimanyi waliwo kikawunta be bagenda okuteeka mu seefu basooka kutuulako awo ne beeyambula ne bayingira eri ngena okulaba abantu ze nembaga temugenda kunsiba nti nga nnindako bandi awo saawa ewereemu ng'omusirikale omulala ajja nga ngamba aseeka jjamu engatto oyingira awo munnange bakusibye konze bannange ze siri musibe DPC yampise tya DPC yakusibye DPC yakusibye gwe yingira wali oli musibe namugamba asinza kujjamu engatto konze nedda nga wajja omusirikale omulala bajja ngamba nane Omar jamu engatto jamu musipi yingira eri namugamba ate lwaki munsiba nze naze kulaba DPC yampise nabangamba nedda mukubire essimu namugamba essimu obita nzikuba teziriiko era gwe tolaba totegeera. Okay, SB4 Media tugusa ensonga emboozi eno mpanvu nnyo era mutugenda tukkiriza tujja kuba nga tudda ne part 2 tugenda kufuuka bagenyi bo tulina baba mu seri
Sigani. Ombere eyo nga asituka nga nyingira safe. Bwe nyingira safe nkube simu za DPC teziriko ngendo okwekanga nga essaawa ziri munya. Nkuba esimu ya OC station. Nga ngamba ezangalo bali bazinzizyeko bazitadde eri. Nga ngamba omusirikale omu nga mpitira OC station. Nga munoonya. OC station yantukako ssaawa 5 n'ekitundu. Nangamba seeko obedda nkimanyi wooli wano. Naye nga siina we mpita kulaba. Ne mugamba munnange katwala mpise kyokalaba byanzizaamu. Nangamba seeka kakana oli musibe eno shiti bagikusudde mudda. Ne mugamba ate kiki? Munnange waliwo omusajja yazze wano mboyina omusajja gwe watwalako $16,000 yakusibye era kaakati kyetubadde tugamba naye bakusibye gwe kyolina okumanya. Ne mugamba nti shiti nti ye kati bweba shiti nsaba osontas funayo omusajja. Ne mugamba nti yita omusajja oyo agamba nti namututeko $16,000 ajenzimuwe nze ntyo okugenda eruzira wadde sizitwalangako naye nti ayeruzira. Osi nangamba nedda eno shiti tebaagala sente bano baagala kusiba era nakubanja sente $16,000 taliiwo. Nangamba sirika gwesoko kakkane wabula okumanya baagala kusiba okyali wano ku poliisi enkyokeera mu kooti ebintu byawedde dda n'empapula zawedde dda okukolako gwosookawo mu kooti ku makya bakwetaaga luzira oyina kugenda luzira. Mu kintu kyaffe ekyokubiri lindirira seeka ng'ayolekedde mu kkomera eryeruzira biki bye yalabayo biki bye yajjayo obulamu bwe kati buli butya yali mugagga ng'asaasaanya ssente saa zino ali ku zero. Tuzze luli nalaba nga bannamawulire bajjanga wano bafuira ku juyisi kati ndi ku mazzi gawedde namu ali ku zero. So tujja kuba nga tudda mu kitundu kyaffe ekyokubiri olwakadde mutukkiriza tukome wano kitundu kyaffe kino ekisooka kikome wano eno. Anyumidde emboozi eno londamu ebikulu bye bw'owuliriza. Puroguramu eno teri ku byabufuzi. Puroguramu eno teri kulanga seeka. Puroguramu eno byonna byonna by'owulidde bya mukulu Seeka Umaru tetugivunaanyizibwako ffe nga SB4 Media nganze omuweereza oba abakola batutwala tetubivunaanyizibwako mutukootinge bulungi. Ze muzukulu wa Kabajja omugeyese bunya Umaru akasobola kukamera nga bulijjo naye nga tukyagenda mu maaso. Kintu kyaffe ekyokubiri lindirira bingi nnyo tuleka kutunuulira omusheshe gyali tutunuulire mukyala mukulu yagenda atya tutunuulire Ruzira yayisibwa atya mu kkomera tutunuulire we yavaayo ebyobugagga bye yabisigaza oba byagenda. Lindirira ku SB4 Media tugusa ensonga. SB4 Media, tugusa ensonga.